Bana mukono bana Kampala n'ebitundu ebyetooloddewo nze mbakoola emipiira emirungi kikwatagana ne batuleze emmotoka tewaliwo olaga Aginox tires and batteries faba tusawana emipiira emirungi gyonna giriko warranty ya mwaka so tusanga bifo bibiri tulina mebaga wa Shell Kyaggwe oba Shell Agip abamu gye bita Shell Sina Supermarket oba wali ku Jomayi e Namavu. Somero lya Kwagalakwe and boarding primary school esangwe gwafu seta mukono lyakola bulungi ebigezo byabwe ebyafulumye ebya PLE nga bano bafuna first grade ezisuka mu 10 era nga abayizi bonna bayita bulungi. Abayizi betusanze ku somero lino baadde bajaguza engeri gye baakolamu nga bafuna obuna bayi bayitirivu. Nakoze bulungi nebaza bajja bangu kunsomesa principal okuteetera group work n'ekukola ddala kubeera software engineer nga nkuze ekinyambye okufuna obuna nasomye ebitabo abasomesa batusomeseza bulungi batuwadde ne group work n'okusaba Katonda. Scored average 4 and I was really happy because I did not expect it. But first of all, I would like to thank God for helping me, for enabling me to have scored average 4. And I also thank my teachers for teaching me throughout last year. And also I would like to thank Principal Director for the group work papers that he used to bring. And I would also like to thank my parents for paying for me school fees and my brothers and sisters for encouraging me to do well. I got average 6, distinction 1 in mathematics, distinction 1 in English. I performed like that because of my teachers. They encouraged us to keep going. They gave us group work. They taught us even on Sundays. Somero lino abayizi bonna bayita bulungi nnyo era bayita mu ddaala erisooka nga kitegeeza mu disitulikiti y'Emukono bakola bulungi nnyo n'okutwazibwa mu ggwanga lyonna. Omutandisi w'essomero lino Jonathan Ntulume musanyufu nnyo okulaba ng'essomero lino lyakoze bulungi nnyo n'agamba gano gakyali mabaga era nga abazadde beesigale nga beesiga essomero lino okulaba nga baleeta abaana balabe nga bafuna grades ennungi. Basebo ne bannyabo abatulaba njagala okwebaza Katonda olw'essomero lino erya Kwagalakwe Day and Boarding Primary School erisangibwa wano Seeta ku luguudo lw'Enamiryango olukadde mu Gwafu. Erinnya lyange nze Jonathan Ntulume nga nze Principal Director w'essomero lino. Twebaza Katonda titukyaliyo ku ntikko. Okubeera ku ntikko si kyangu kubanga buli omu aba akolera okulaba nga akujja ku ntikko. Nenga kwagala kutwebaza Katonda Mukama akyatukuumidde ku ntikko. Njagala obuwanguzi buno okubutwalira ddala lwe tutuuseeko olwaleero okubutwalira ddala eri abazadde. Abazadde baffe batukoze bulungi. Kutuwa ku buwanguzi buno abazadde baffe badde tukolera wamu nabo. Babadde bangu nnyo, babadde bawuliriza nga bwe tubayita babeerawo mu budde. Twebaza abaana baffe okuba nti babadde bawulize. Okusomesa abaana kwetaagamu omusomesa omuzadde wamu n'omwana. N'olw'ensonga eyo twebaza abazadde n'enkolagana yamwe gye tubadde nayo ebadde nnungi nnyo. Omulundi guno twebaza olukiiko olukulembeze olw'essomero lino lutukoze bulungi lwatuteerawo ebisaawe. Amasomero mangi gasomesa abaana naye nga tebazannyako. Naye abaana abadde bafa mu kibiina ne bagenda ne bazannyako ate obwongo ne bukomawo nga bupya. Era enkola eno ey'omulundi guno tugyesigamya nnyo ku lukiiko olukulembeze kubanga ebisaawe bitukoze bulungi. Abaana abadde bazannya basketball, abaana basambako ne ku mupiira, kyono kitukoze bulungi. Twagala okwebaza ennyo bbaasa w'essomero lino kubanga essomero liriisiza bulungi abaana. Omwana buli lwali obulungi ate ng'asula bulungi akeera ng'asobola okwagala okugenda okubeera mu kibiina. Obuwanguzi obw'omulundi guno bubadde bwakukolera wamu era twebaza Katonda tukozesezza obulungi bwatyo. Twebaza bakadde baffe abadde batusabira
okusinga ddala ssebo omulabirizi w'emukono kitaffe mu Katonda eno Sikagodo Kitto wamu ne Ssaabadiikoni w'e Nasuuti Musumba Reverend Nambi chaplain w'essomero lino bannange mutukoze bulungi okusabira abaana oba tubalabye emirundi mingi nga temuva ku maviivi okusaba okwo kutukoze bulungi era tubasaba mugende mu maaso nga temuva ku viivi twegayire Mukama Katonda essomero lisigalire ddala ku ntikko wabule waatuwangula twebaza Mukama olw'ekyo kyatukoledde no pain no gain nze Jonathan Ntulume principal director wa Kwagalakwe. Essomo lya Kwagalakwe ge gamu ku masomero amalungi mu disitulikiti y'e Mukono ne mu ggwanga lyonna era nga bano baazimba ekisaawe kye baatuma Archbishop Kazimba Stadium nga muno kigenda kuyambako abayizi otumbula ebitone byabwe wamu n'abantu abeetoolodde ekitundu kino. Ekisaawe kino kyagguddwawo Archbishop Kazimba wamu Edgar Watson omukungu mu FUFA. Kino kifo kibeere ekisaawe abantu banazimbibwanga emirimu n'okusa obutaliko buliko bakitaffe omwana w'omukulu gubeere ekifo kino gubeere kwana kikoleragamu n'omukolwako ebimuberemereme. engalo n'obululu Bagamusimba eby'enjawulo era kitaffe n'omwana n'omwana. Kale ejjinja okusimbira ekyo era libeere ejjinja eddamu obulamu bw'abantu ekyebanakolanga omusaawo gemukolwako naddala Kwagalakwe era ebodi primary school gubeere ku bonna badalikika n'emukamubafunga buli. Just to hear a very big vibe to welcome the chief guest together with other dignitaries. Abayizi sibawulire engalo ezaaliriza Ssaabalabirizi olwokubiri. Tulinako n'abakungu ababedde okuva mu FUFA bazze okutwegattako ku lunaku luno olwaleero. Bassebo ne banyabo engalo zandisinzeeko awo mu ngeri ey'enjawulo. Tunalaba ani agenda okuteeka mu kituba nga Samoni bwe yabadde ate n'ateera n'abakungu balamusa ofiisi oluzamanya omupiira nagukolako nga we yakolageka tutuule mukala bwe yagukwata n'asooka n'agikolinga twagenda okutunda nnyo nga tulaba nti okusomesa abaana tekimala. Tugamba nti abaana okubasomesa ng'emibiri gyeyagala nakyo tekimala. Tugamba nti nedda katuzimbe ekisaawe. Bw'osomesa omwana ng'omubiri mulamu ate obaako ky'omwongerako. Twazimba ekisaawe kino era olwa tusazeewo tukiguddewo nga mukadde waffe Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda kitaffe mu Katonda Dr. Stephen Kazimba Mugalu yakiguddewo era twagamba nti okusasula omusajja ono Kazimba byatukoledde ekisaawe kino katukigulemu erinnya lye era ekisaawe kino twakituuma Dr. Stephen Kazimba Mugalu nga Ssaabalabirizi wa Uganda. Lwaki twakituuma Ssaabalabirizi? Kubanga omusajja oyo akoleredde nnyo ekika kyaffe eky'empindi. Ndi musajja wa mpindi neddira mpindi naye Kazimba asitudde nnyo ekika kyaffe eky'empindi. Buli wagenda ne wabeera mu Amerika teerabira kika kye kyambiri. Atusitudde mu ggwanga lino ab'empindi tumanyise nnyo kubanga buli wabeera atwogerako. Tetukomye ku ekyo kyokka. Kazimba musajja mwagazi wa byamizannyo, musambi wa mupiira yagusamba naffe nga tuyinza kumweraba tulina okubala nga tumujjukira olw'ekigambo ekyo kyeyakola. Okwogerako sisebo weyanziza nnyo awali ekisaawe kimu balawo abazannyi b'ebizannyo abasukka ku 10. Ekikoleddwa olwaleero tetuli bagumu tumanyi tutuleezeeta ojja kuba n'abasambi era tujja kusobola okusamba nga Uganda tugende World Cup netwasula. Empana ez'amawanga ez'eddiini ezaki binzigijjawo emizannyo gino gireeta
n'abantu endowooza ez'enjawulo okubeera awamu. Twalina Uganda Queens nze gye mmanyi eyasamba omupiira ng'erimu Dennis Obuwa, Paul Ouma ne bamu ne Stanley Mubiru Tanka. Tanka azanya namba 7, Obuwa azanya namba 11, Ouma azanya namba 9. Ate nambanya ezanyemu Ahmad Toka omusiraamu. Ono Francis Kulabiko, Dennis Obuwa. Abantu bonna si baddiini zimu, si bamawanga gamu naye nga bazanyira wamu. Mulimu ne Mike Kiganda ne mubamu Ssemwanga bakitosa bonna baasa mupiira Paulo Sai bamasajja ezo okuva emabega abo benjogerako bateeka okubanga bategeera ebyemizannyo babamanyi. Emizannyo gireeta abantu okuba abamu, gireeta obulamu, gireeta discipline, gijjawo okwesalamu, giyigiriza abantu okuba n'empisa. Nolwekyo ssebo mukulu ntulume webali webalira ddala okutuzimbira ekisaawe kino kyotumye Archbishop Dr. Stephen Kazimba Mugalu kyokoze kwe kujjukira ekika kyo n'ojjukira n'essaabalamuzi wo ate muzzukulu wo n'oteerabira. Omanyi zino ofiisi zetubamu abantu abamu mu kifo ky'okutwebazaako batwogeragakawo leero bonna etwajjira wakisa abantu baggwemu ddala empisa. Empisa asinzira ku wakisaako n'avumira ku kabaka mugumwa. Oyo n'asinzira ku wakisaako n'avuma Katikkiro, n'asinzira ku wakisaako n'avuma omukulembeze w'eggwanga. Naffe batuvuma nyo nange bajja ne bavumamu naye omwana ogamba bakabavuma be bantu bangenze basumba ne bakubasalira obusazi ne Yesu bamuvuma ninamuyindiga ezisamba okuliko akaliga agatomera naye bemala kutomera ate kuokiguddabagudda ayinza okutomera ekiswa. Kale no empisa mu mizannyo abaana nga muzannya emizannyo mubeere n'empisa. Mwagalane baana bannammwe wano okubanga ono gw'osamba naye mu maaso ajja musanga mu ofiisi. Olulala nali wekumule ku Bukunja TV osobole okumanya ebyo byonna bye tusobola okutuusaako.